Nakuleggulo Katikkiro Charles Peter Mayiga yabikidde Obuganda okuseera kw'Omumbejja Diana teyeggala ng'ono mwana wa Ssekabaka Muteesa era n'ateekawo akakiiko akateesiteesi okuteekateeka omukolo gw'okutereka Omumbejja era kakulembera Minisita w'Obuwangwa n'Ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Anthony Wamala. Kakati mwawulidde kuseerera kw'Omumbejja Diana teyeggala. Alwalidde akaseera era tumujjanjabye okumala akaseera kawanvu. Nataddewo akakiiko kakulira Oweekitiibwa Anthony Wamala, kaliko Oweekitiibwa David Mpanga, kaliko omuwanika w'Enkuluze, kaliko Katikkiro w'Amasiro g'e Kasubi n'omuwandiisi w'Enkalakkalira. Akakiiko akateesiteesi akukutereka kalambudde kw'ossa okukola ku nteekateeka zonna okubadde Oweekitiibwa Anthony Wamala, n'alinnya Sarah Kagere, n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga, Oweekitiibwa Daudi Mpanga n'abakungu abalala. Obuwangwa n'Ennono ebya Buganda mu kutereka Omumbejja w'Omulangira zigobereddwa ng'Omutaka Kawuula akulira ebivuga bya Ssaabasajja mu Buganda n'Omutaka Kimoomera akuuma n'okukuba engoma Namanyonyi basoose mu nnyumba ya Muzibwa Azaala Mpanga okubikira Bassekabaka era bajjajja b'Omumbejja n'okutegeeza Nalinnya w'Amasiro gano okusaba obuyinza okujja okubikira Obuganda. Ze okubaawo ku mukolo ogw'okubikira Obuganda Omumbejja omwana w'engoma Omumbejja Diana teyeggala eyaseeredde era engoma ezo zivaayo mu nju yaazo wali eyitibwa Ndoga Obukaba mwe zikuumirwa. Omusenero wa Muteesa asooka oba ow'Amasiro g'e Kasubi bakawuula abakwasiza ekita ky'omwenge nga bwe bakola omulimu gwabwe ogw'okukuba mujaguzo ng'Omutaka Kawuula ategeezza obukulu bwa mujaguzo zino. Bugira bukabiro zirangirira bannalinnya abakubirwa engoma zino ne zirangirira abalangira ab'enkizo nga batuuse mu kifo kino era bwe zityo ne zisiibula abalangira n'abambejja nga tugenda okubatereka. Minisita w'Obuwangwa n'Ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Anthony Wamala, ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi ayogedde ku nteekateeka nga bw'eyimiridde. Kulweggulo twatandise enteekateeka z'okutereka Omumbejja era tusuubira ng'eggulo lya leero Omumbejja ono agenda omubiri gw'Omumbejja gugenda kutuusibwa wano mu Masiro e Kasubi. Tugenda kubeerawo n'okusaba ku ssaawa 12 ate n'okukuma olumbe oluvannyuma. Enkya ku makya omubiri gw'Omumbejja gujja kutwalibwa mu Church of Uganda Kasubi nga tusuubira nti omulabirizi w'e Namirembe Bishop Moses Banja yajja okulembereramu okusaba n'oluvannyuma omubiri guterekebwe mu Masiro wano e Kasubi ku ssaawa 8 olunaku lw'enkya. Oweekitiibwa Anthony Wamala agamba nti Obuwangwa n'Ennono mu nteekateeka z'okutereka Omumbejja Diana zigobererwa. Emikolo gyonna egikwatagana n'okutereka abaana ba mujaguzo gikoleddwa era gikyagenda mu maaso. Abakwatibwako Ennono yonna ekwatibwa n'okutereka abaana b'engoma we bali wano mu Kasubi era emikolo gyonna gitambudde bulungi. Tone Kitenda, BBS Terefayina, ageesigika.